moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Mukazi gwe wetegedde naye nesonyiwa omuvubuka ono abeere nnyo ku TikTok eyeyerusa abadde amuperereza ennaku zino omuvubuka munne nga mulabika bulungi obumu mwana mulenzi munne. Omuvubuka oyo mumwegendereze ali ku TikTok yakafuna accident ebiseera bino abadde ali bubi omwana wa mukwano gwange. Message weziri, voice notes weziri ng'omwana amuli bubi amukwana naye nga mwana mulenzi. Omukazi anesibyeko, omukazi oyo mulya buto, omukazi oyo mukulu, omukazi oyo anjagaza ekintu kimu yankubira essimu n'akinsaba n'ekimumma mu kuswala okungi mu nsonyi ennyingi mu kwegaza okungi n'atandika okubeera nga ntambuliranjogerako kinanjogerako kiri ogenda kunkozesa ensobi mukazi gwenesi. Bwiino yeeyongedde okubeera ng'azuuka ku mugole wa Dr. Cephco amuleetedde ebizibu n'emikisa nanti right about now waliwo kampani etunda ettaka yo nga yeegulidde omuze ogw'okubeera nti ekolera abantu street oba kasita ogenda n'ogula ettaka bakuterako akapande mboguze street eno oguze leeni eno kwegamba ekirooto ky'abantu abasinga naye ebibatera bikola naddala ng'omuntu olina ettaka eddene oba okuterako mbu erinnya lyo cross that means wakomekerera igwe aliyo. So ne Dr. Cephco naye weebatyo ettaka basobodde okubeera nga balimuwa nera n'omugole n'agendayo okubeera nga alimulambuza naye ate nga full figure ye alina Bwiino ow'enjawulo okusinziira munira ono omukyala omupya Dr. Cephco gwalina mwana wattu bamwanjula musajja wattu n'atwalayo ebintu ssaawa zino eno ali mu kubeera nga apepeya ne Dr. Cephco kyokka ate ng'ebya Dr. Cephco tubimanyi okuviira ddala ku Nakankaka okuviira ddala ku Bwiino ono eyakasembayo okubeera nga abeera ne Dr. Cephco kati Bwiino yeeyongera okubeera nga avaayo ku ono mwana muwala. Bwiino ayinza okuleetera ebizibu Dr. Cephco okusinziira munira Dr. Cephco yalina perspective ndala kono mwana muwala ate nga amwagalira ebyaddala ate nga n'abantu balina perspective ndala kono mwana muwala ne Bwiino gwe beeyongera okubeera nga baleeta ku mmeeza byonna kambikuwe naawe osobola okubeera nga obyerabirako naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba subscribe nga no SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Mukazi gwe wetegedde naye nesonyiwa omuvubuka ono abeere nnyo ku TikTok eyeyerusa abadde amuperereza ennaku zino omuvubuka munne nga mulabika bulungi obumu mwana mulenzi munne. Omuvubuka oyo mumwegendereze ali ku TikTok yakafuna accident ebiseera bino abadde ali bubi omwana wa mukwano gwange. Message weziri, voice notes weziri ng'omwana amuli bubi amukwana naye nga mwana mulenzi. Omukazi anesibyeko, omukazi oyo mulya buto, omukazi oyo mukulu, omukazi oyo anjagaza ekintu kimu yankubira essimu n'akinsaba n'ekimumma mu kuswala okungi mu nsonyi ennyingi mu kwekaza okungi n'atandika okubeera nga ntambulirako njogerako kinanjogerako kiri ogenda kunkozesa ensobi mukazi gwe nesonyiwa bannanga omuntu wakuma kyoyagala tomufiirako sirutalo. TikTok eriko abantu bangi, ensi erina abantu bangi, genda okisabe bantu balala. Wansuubiza dda okuntomera onzite, wansuubiza dda onkoze ebintu bingi, onsindikidde abatemu, onsindikidde abalogo, onkoze ebintu bingi, onvumavuma buli wamu ku marediyo, ku TV, ku TikTok. Mukwano ne bw'olyogera ebikankanya eggulu, ne bw'olikubira papa essimu, ne bw'olikola ki siri kuwa kyoyagala. Ekyo kyo oba ontwala n'onteekawa n'onsibira eyo n'onzita siri kuwa kyoyagala. Bannange yadde mugamba Dr. Cephco mubi naye nange nina standards, nina class y'abantu benjagala, nina class y'ebyo byenkola. Tolowooza nti olw'okuba mbeera kuno nenkola content ndi walayisi nnyo. Nze ngamba gwe walayisi kubanga ebyempaka babikomya dda. Mukwano tojja kulya n'okkombya. Ate bwodde eyo mbwakaakaana simanyanga tekalina future, tekalina kiddako, tetulinako abaana baffe. Bwojja eno mu inbox yange onsaba birala. Mukwano tukyawanga omukazi oba mukadde oba mulema oba mubinolowooza agenda kuddawo akaabe olaba abalalu bazaala. Nsanga omukazi nga mulalu ku street. Ate ani gwe bakyayi?
Mwambulirira olwo. Mbadde mmanyi waliwo gwe baakyaye nti ani oyo. Nembe sitinga zaala akaana nga kakufaanana. Inshallah. Oli oba mukadde oba mulema era ojja kusanga nga waliyo amufiirako. Mbyogedde. Emikwano ndi ku live mwefuge mwewummuze. Wakakimanya tuli ba Luganda tujja babuzaabuza paka lwemunagamba bamama baffe ba Luganda. Bajja balumya omuntu paka lwemunayiga okukwata kubibakwata. Dalila Tukulemba. banenga kibi ekyo ate. Everybody was I'm going to be there. I cried. Hello, brother. Every day, my chigam. Ola gawa? These two are relatives.